ensonga eyo mwenna mbasa mukola ekintu ekyo tugende mu maaso. Bwe mala okusaba okusharinga video eno ngenda kusaba ontagingira abantu bano wammanga. Nsaba ompitire Yoseri Nyando Tibahabulwa, ompitire Mpuga Maana, Mpuga de Mapuga Jekono. Nsaba ompitire Sabato Gumbuzi Kijambiya, mutabani waka Nyomusayi Yoseri Tibahabulwa, ompitire Muhozi Kanyini, ompitire Kitayo Museveni, ompitire Saronga Mulengejja Mayiga, Saronga Mulengejja Mayiga, ompitire bannamawulire, President wangu Mulondero wa Kyagulanyi Sentamu. Nsaba ontagingira buli munnayuganda yena wangale mu ggwanga lya South Africa okusingirira abali mu province gye bayita Gauteng, Johannesburg, naye mu kibuga kye bayita Boksburg. Nkiddamu nsaba ompite bannayuganda bonna abawangalya mu ggwanga lya South Africa naye okusingira ddala abawangalya e Gauteng province, Johannesburg, mu kibuga oba mu kyalo kye bayita Boksburg oba akabuga ke bayita Boksburg. Muwere wano namwe ndaba na Uganda buli mujasinzira okola akatambi kano mulamusiza nnyo nga bulijjo sagala Barris Renson nga tubende tulina butono nnyo tuyina essamu dakika 50 mwe tugenda okukolera ebintu byonna tubyogereko tubiveeko tugende ku kirala. Sagala Barris obulango tuyina bubiri bwokka bwe tumala obulango obulango buno then nga tulyoka tukola ki nga tulyoka tugenda ku nsonga eyatuleese. Njagala omuntu yenna nga oli South Africa ontagingire abantu be South Africa bonna babere ku video ya leero. Nkusaba ngoli South Africa ontagingire abantu be South Africa naddala okusingira ddala omwami gwe bayita Adrian Tamale we Boksburg, Eastern Johannesburg, bayita Adrian Tamale mu mutaginge muna Uganda ali eyo mwetaaga bwe mala okukola ki bwe mala okuba obulango buno then muntagingira omwami oyo gwe tutandikirako olwaleero. Katusooke n'obulango buno bubiri. Alright. Bannayuganda abawangaalya mu ggwanga lya Canada bakutegeeza nti